libadde sanjerere ku kyalo Nswanjere maka g'omugenzi Alice Kakule mu misa mutabani we Father Paul Amos Tongoko ne mwajaguliza emyaka 25 ejja busaserdoti ngono kuweereza abakolera mu Amerika. Okusaba kwetabyeko omusomesere Kinamityana Dr. Anthony Zwa mukulu w'ekika ky'entalaganya omutaka Paul Sejjuku ne banyafuzi bangi Father Joseph Lwama bwana mukulu w'Ebukala muri Kinamityana yakulembedemu okubuulira yennyamidde olw'Abakristo abeesulidde kwenaga mu kutuukiriza amasakramento omuli eby'obufuba obutukuvu wabula ne basalawo okwenyigira mu bintu ebawulawo Katonda. Bannanga abatafuna amasakramento mwetereze mujje mufuna amasakramento bakyogeredde emirundi emeka gwe n'okola otya tolaba nti ekikwanguyira kwe kukola ekitakutwala eri Katonda ate ekikutwala eri Katonda ne bwe bayimba ne bakiyimba otunula butunuzi ate nobeera akaliga akalungi akawuliriza naye ne kagaana okukola kye bakagambye. Abasabye okwetegerekera olugendo banasinkana Katonda waabwe nga bakola ebikola eby'obutuukirivu era n'akuutira omujaguzi Father Kondo okwongera okwenyereza ku Katonda. Omukadde oyo yakuyimiridde sayidi ne sayidi wano nawali mukadde Bikira Maria yongera omunyweza yatumanyi ye omusumbazi wasimye omujaguza olw'okuwayo naweereza Katonda saako n'obuterabira waka. Tukwebaza ekijaguzo kino okukireeta eka Enswanjere kyatusanyudde nnyo. Oluva mukwasiza obubaka obw'omukisa okuva Papa Francis ono musomeddwa Father Joseph Lemire Bwama. His apostolic blessing Reverend Father Paul Konde as a pledge of abundant divine graces on the occasion of his silver jubilee of priestly ordination. Omutaka Sejjuka asibye omuzukulu olw'okuwaayo okuweereza Katonda era n'amusiima okumutuusa kkula lino. Father webale nnyo ekkula lino era olunaku luno lw'otuuseeko ebbanga lyonna ery'obuweereza bwo. Omujaguzi Father Konde ku mukolo guno asise kubatizaako abaana 9 mu kwogera kwasiimye Katonda olw'ekkula emyaka 15 gyamutuusizaako mu busaserdoti era n'asiima nabo bonna abambeerera mu lugendo luno abakulembedde omusumba Anthony Ziwa. Sookera ddala okwebaza kitange aliwo kati Bishop Joseph Anthony Ziwa olw'okunjagala olw'okundabirira olw'okunteera ekyo kyendi kitange nkwebaza sandibadde kino kyendi olwo nga singa toliiwo wano ssebo kitange kakusabe nkwateko ne mu ngalo mu ngeri enjawulo ssebutange. Nulya Magembe yakusakidde gulyo ku Lwabukedde TV.